Omukolo guno gubadde ku ttendekero ekkulu erya Islamic University in Uganda Ekabojja gugendereddwamu okulaba nga bagaba ekitabo ekitukuvu ng'enkola ey'okuliwa emyoyo gya bannayuganda nga Dr. Madina Nabukeera akulira IUIU Kabojja bw'atunnyonnyola. Ziyamba omwana okutambulira mu mateeka agamuyamba n'agayamba community n'agayamba society. Omwana aba ne discipline, omwana aba muntu mulamu, omwana aba muwulize nga enjogera ya bulijjo bwegamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gakola ki mwe gasookera. So kitabo kitukuvu. Ekitabo ekyo abaana tebakisomye kuba tebakirina, ne ssente ezikigula tebazirina, ne fees tebalina. Dr. Ahmed Sengendo nga yakulira yunivasite za IUIU zonna mu ggwanga ategeezezza nti omulimu guno gwa nkizo nnyo n'okukira okusomesa abaana ebintu eby'ensi kubanga oluusi abaana bano bakula mu abatali kutya Katonda. Okusoomoozebwa okuliwo okw'amaanyi ennyo. Abaana kituufu bantu basomye nnyo, balina amadiguli n'ebirala, naye ate n'obuyaaye n'obubbi n'empisa embi, okulimba, okubba buli kye bamuteresezza nabyo ate byeyongedde. Twetaaga abantu okubanga bava mu matendekero gwaffe nga basomye bye basomye bulungi, babikakasizza bulungi, bakuguse bulungi, naye ng'ate balina n'empisa beetwaze, bayisa abantu bonna bulungi ng'ate beesigwa. Sengendo ayongerako nti oboolyawo abantu bwe banadda eri Katonda olw'ensi ejja kutereera n'ebikolwa ko n'empisa ezitali nnungi zijja kuggwawo. Okusoomoozebwa okuliwo okw'amaanyi ennyo. Abaana kituufu bantu basomye nnyo, balina amadiguli n'ebirala, naye ate n'obuyaaye n'obubbi n'empisa embi, okulimba, okubba buli kye bamuteresezza nabyo ate byeyongedde. Twetaaga abantu okubanga bava mu matendekero gwaffe nga basomye bye basomye bulungi, babikakasizza bulungi, bakuguse bulungi, naye ng'ate balina n'empisa beetwaze, bayisa abantu bonna bulungi ng'ate beesigwa. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno Profesa Badru Kateregga nga yakulira ettendekero lya Kampala University alaze amakulu agali mu kitabo kino. Kubanga kigambo kya Katonda, kigambo kya Katonda kiba ddagala eri omwoyo ate ne kibeera n'eddagala eri omubiri. Yinza okugamba nti kati waliwo we batubuulira mu bitabo bino Korani ne Hadithi, omuntu engeri gy'ateekwa okulyamu, okuga nti olubuto lulimu ebitundu bisatu, ekitundu ekimu kya mmere, ekirala kya mazzi, ekirala kya mukka. Oluvannyuma atongozza enteekateeka eno egenda okubuna eggwanga lyonna. Wetwogerera kati waliwo okulwana emitwalo 600 wabula nga ekiruubirira kya kulaba nga basaasaanya ekitabo kino ku buli muyizi omusiraamu mu ggwanga awatali kugibako nsimbi zonna. Here at the Islamic University in Uganda, and please take note of how that has been written here, strictly not for sale. So these are supposed to be donated. And whoever will read a letter here or a verse here, on behalf as the first beneficiary, inshallah. I know that various institutions sent this, so you have the mechanism to reach all of them. Nze Hasif Sekiwunga ku lwa STV Select ey'enjawulo.